Bano be bamu ku bazadde b'essomero li St. Matia Mulumba Primary School e Budda mu ggombolola y'Ekibinge mu Bukomansimbi abavudde mu mbeera ne basalawo okulumba omukulu w'essomero abannyonnyola lwaki essomero lino aliddukanya ng'erirye. Piki emuleese yemulinda wali n'emutwala kati olwo oba okoze ku ssomero. Ekyasinze okujja abazadde bano mu mbeera bwe musenyu n'amayinja omukulu w'essomero ono bye yatwala ebyafika ku kizimbe ekyabazimbirwa UPDF mu nteekateeka ya Tarehe 6. Omusenyu gwafika awo yakwala n'agobba emmotoka 5 ate wakazikomyewo omusenyu gwaffe naye amayinja emu ye nga ye essomero asuulasuule. Essaawa zino ebintu bye twateeka mu ssomero lino yabitunda. Bano bagamba kaabuyonjo eyagala kugwamu n'ebintu ebirala bingi ebyetaaga okuddaabiriza kyokka ye n'asalawo okubitwala. Nga ne ttoyi eri wali egenda kugwamu. Nti omwaka oguwedde abayizi abaatuula baali 4 bokka kyokka ate bonna ne bagwa n'enkwona n'enywa kyokka ate omukulu w'essomero ono nti yayisa n'ebivvulu n'alaga ng'abaana bwe bayitira mu ddaala erisooka. Kisame neesuuza abaana bana ate nabo ne bagwa ne bafuna seriya. Abeeri kasaba abanyatu mwana avudde St. Matia Mulumba Budda bamusalayo ebibiina 2 bwegobadde osubira nti agenda mu P5 adda mu kyakusa. Waliwo abayizi abatubuulidde nti newankubadde bali mu kibiina kya 7 bwe kyalusoma lutandika tebalabangako musomesa wa SST. Tuli mu P7 tulimu abaana 8 tetusoma social studies ekyo mwajja omutusomesa atusomesayo butiini twakasomako empapula 3 tamu namba. No tulina musomesa ye wadde tusomesaako mutini n'agenda. Kino kiwaliriza abakulembeze mu kitundu kino okulagira abayizi badde ewaabwe nga bwe batereeza embeera. Basiibye wano njala bali awo balirauze. Tetugamba nti nkubidde omukulu w'essomero yennyini n'agamba nti basooke baddeko eka ensonga tuzimalirize. Kyokka oluvannyuma omuyambi wa RDC Sula Mutebi ko n'abatwala ebyokwerinda batuuse ku ssomero lino ne balagira abayizi okukomawo era ne batuuza olukiiko olw'amangu mwe bayitidde n'omukulu w'essomero abeereko by'annyonnyola. Ssentebe w'olukiiko lw'abazadde Leo Lusiba alomboza embeera y'essomero lino omuli alikulira okwesuulirayo gwa Naggamba ku mulimu gwe ko n'okunyagulula ebintu by'essomero ne basaba akyusibwe. Kale bali tateza na lukiiko nalwokitiibwa kalina kutuka tusituke asobola okuba ekiiko gy'alaba alaze aziwa ekitiibwa. Y'omuyambi wa RDC Sula Mutebi anenyeza omukulu w'essomero olw'okwekomya ebintu ebyaleetebwa okuddaabulula essomero bw'atyo n'amukwasa poliisi. Mu bintu ate ebyeyongedde okuba ekibi wakikiyinza kubeera nga tufunye obuyambi nga bwemwalaba obuyambi obwo ate omusenyu ne guvaawo ekyo agenda kukola siteetimenti. Ono era alese ebyokuddukanya essomero mu mikono gy'omumyuka w'essomero lino Kenneth Abwomugisha ekisanyusizza abazadde. Essomero lino tugize nga tulikwasizza Deputy Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark.